Stanley Mugume ow'emyaka 32 muvuzi wa boda boda ku stage ya Namirembe Road. Ono ku nkomero y'omwaka oguwedde yalumbibwa abazigu ng'atwala omusaabaze abamukuba ennyondo emirundi 2 ku mutwe nga kw'otadde n'okumutematema. Balina ekintu kye bankubisa ku mutwe nange nali simanyi kyali kintu ki kubanga bamala kukinkuba nagwa wansi ate n'omulala n'addamu n'anyongera n'ankoonamu ate omulala n'ansuula mu mazzi. Ono mu kaseera kano atambulira mu bulumi ow'amaanyi era takyasobola kutambuza mirimu gye bulungi. Yakosebwa ne ku bwongo era tasobola kwogera bulungi oba okujjukira ebintu ebisinga obungi. Kasina ky'okukola kintu kyonna kubanga amasina ekintu kyonna kye nsobola kugamba na n'okusuula. Tugume si yekka akoseddwa. Eric Tumusiime avugira boda ku stage ya Bassa Trinity e Bakuli naye yagwa ku kintu kye kimu oluvannyuma lw'okulumbibwa ekisaasi gy'ali atutte omusaabaze omwezi oguwedde. Musajja nayimuka nakubirawo omugunda katayimbwa wano wenyini wano woraba kati bwe yankuba saava ku piki kubanga nali nasoose nga kulaba emmotoka naye nenjukira omwana we bakubanga naye ng'akolera wali ku Jagwe waffe. Yakulya abavuzi ba boda boda mu Kampala Central akakasiza nti obulumbaganyi ku bavuzi ba boda bweyongera ddala mu nnaku zino enkulu. Kubanga ba boda boda battibwa obuyondo obutayimbwa oba accidents era kyo tukimanyi okuva mu mwezi gwa 11 paka January nti ebadde dangerous zone mu biseera bya Christmas oba Easter. Alabudde ne banne ku mbeera eno. Twagala nnyo okulaba nga obulamu tubuseevinga ne bannaffe ne tubasomesa nti ebitundu ebikyamu tusobole okulaba nga tubyewala okubigendamu. Boda boda ezigambibwa okuba nti ze zikosebwa mu byennyima amateeka nazo zalabiddwako nga zikwatiddwa abakulira abavuzi ba boda boda. Ne office ate mulimu gwekoze kwe kulaba okuyamba aba boda boda bade batalina mirimu okusooka bafuniranga boda boda eza looni. Yakulira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga Andrew Kawesi asaba aba boda boda okukwatagana ne poliisi. Tugenda kukolera wamu n'ebitongole bya boda boda abakulira ebitongole bya boda boda tulabe nti obumenyi bw'amateeka buno tubulwanyisa. Twatuuseeko ne mu bifo ebimu ebiri okumpi n'ekibuga wagambibwa okuba nti abakubi b'obutayimbwa gye beekweka. Ebifo bino mwe muli Mengo, Sambya, Lukuli ne Nansana. Tuli wano Erunguja era tutegeezeddwa nti ebifo nga bino bya bulabe nnyo eri omuntu owa bulijjo atambuza ebigere oba oyo yenna abeera avuga ekidduka. Era batubuulidde nti mu nnaku enkulu obumenyi bw'amateeka buyinza okweyongera naddala mu bifo nga bino eby'olusikosiko. Suhail Mugabi, NTV, kusaawa emu.